بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة التحريم. الله سبحانه وتعالى جتاني كان غامبا يا أيها النبي وانجب النبي صلى الله عليه وسلم لما رواتي تحرم أفور حرام ما أحل الله لك التي يكفر حلال تبتغي نونيا مرضات أزواجك كسيمي سركزبو والله غفور رحيم الله مسني إرم ساسزي والو سبب النزول كن سونجيو نمتارا النبي صلى الله عليه وسلم ايتوا عائشة حفصة موانا ومقوانو والنبي عمر رضي الله عنه سنغني عائشة يمواغر والنبي صلى الله عليه وسلم موروا أبو بكر أبتار أبو ببيري موروا عمر حفصة موروا أبو بكر عائشة باتو كيكسيرا ngembera ya maka ne bakwatibwa ennugu eri mujja waabwe yayitibwanga Zainabu binti Jahshi eyali yamanya obukodyo bw'omwami nakyo omwami kyasinga okwagala n'akitegeera bulungi n'akisabanga bakadde be ne bakimuwa n'afuna obuganzi obwo. Nabbi ayagalanga nnyo okunywa omubisi gw'enjuki. Bakadde b'omuwala ono Zainabu binti Jahshi ne babeeranga buli kaseera bamusibirira omubisi gw'enjuki aguwa omwami. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga yadde ekisanja si kya Zainab ne yeekoonayo olw'okunywayo akabisi k'enjuki. Mulimu abakyala abamanyi obukodyo bw'abasajja bye baagala ne bafuna obuganzi mu ngeri emu oba endala ku nsonga eyo. Abakyala bali ababiri abatasobola kufuna mukisa kukola ekyo munnaabwe kye yali akola baatuuka ekiseera ne bakwatirwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam obujja omukyala munnaabwe obujja Hafsa ne yeekobaana ne Aisha ne bamugamba omukazi oyo atutamizza. Buli kaseera Nabbi obutava wuwe tulina okusala amagezi okumugjayo alekeraawo empisa eyo ey'okukyamanga ewuwe buli kadde. Ne bateesa mu ngeri zaabwe ne bagamba nti ekimutwalayo mubisi gwa njuki. Aisha n'agamba Hafsa nti omubaka wa Allah bw'ayingira ewuwe omugamba ompunyira bubi olinga eyalidde kimagafiir kyalinga kibala naye kyalinga kiriibwa naye nga kirina olusu olubi kuba ne waffe gamba nga ffe n'eri abantu bawunyira obubi nga ddala mu butuufu amuwunyira bubi naye nga tekiwoomera abalala. Ate Nabbi yatyanga nnyo okumuwuliramu akasuko n'akabi. Ne Aisha naye ne yeekoba n'agamba Hafsa n'agamba naye bw'anajja ewange nja kumugamba kyekimu naye bw'omugamba olw'okuba tumumanyi tayagala kumugjamu lusu lubi tajja kuddayo. Bwe kutyo bwe kyali mu bufunze yagenda ewa Hafsa n'amugamba amagafiiri agawunya wano amayitirivu gova okunywa gova okulya. N'amugamba munnange nkusaba okuume kino kyama nva kunywa asal mubisi gwa njuki wa Zainab binti Jahsh naye bwe kiba kikuwunyidde bubi sikyaddira ddala kukomba ku mubisi gwa njuki ekyo nkimaze. Bwe yagenda ewa Aisha ne Aisha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naye amagafiiri. Namugamba nti ekyama kikuume bwe kiba bwekityo bwe kirabise sikyaddayo mubisi gwa njuki ngunywedde wa Zainab binti Jahsh munnammwe naye bwe kibeera nga kibakosezza musiraamu takosa musiraamu munne sikyaddayo gunywa naawe kikuume nga kyama. Nabbi bwe yagenda ne badda mu kakule ne baseka nti ddiirwe eyiseemu missoni yaabwe eyiseemu bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingira mu nsonga eyo. Hafsa yabuulira Aisha ne Aisha n'abuulira Hafsa nga missoni bwekutudde ekintu kyabwe kiyiseemu bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingira mu nsonga zaabwe mu bufunze riwayati nyingi ezikwatagana n'ensonga eyo gye tukuwaddeko endala onoogibuuza bamashayikha abalala singa onooba osobodde okubeera nga weetowazizza n'ogera n'otula wansi ne bakusomesa. Allah subhanahu wa ta'ala anenya Nabbi we nti ya ayuha nabi owange gwe Nabbi lima lwaki tuharrimu ogezezzaako okufuula omubisi gw'enjuki haram ma ahalla Allahu laka ng'ate Allah yakukufulira halal tabtaghi mardata azwajika ng'onoonya kusiimisa bakazi bo wallahu ghafurur rahim Allah msonyi ate musaasizi. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم الله يبتيك كدتيك nga bakkiriza mulimanyi
tahillata aymanikum engeri gye muyinza okusumululawo okulayira kwammwe egyeteeka olimanyi nga bw'olayidde nti tokyaddayo okubeera ng'onywa omubisi gw'enjuki genda okebere etteeka erikkiriza okuggyawo okulayira kw'obeere ng'olikolerako Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusonyiwa ky'okoze si kituufu ekyokufuula omubisi gw'enjuki haramu ng'ate Allah yagufuula halal. Wallahu mawlaakum, Allah ye mutaasa wammwe ye muyambi wammwe. Wa huwa al-alimu al-hakim, mumanyi nnyo ate takola nsobi. Allah subhanahu wa ta'ala mu byonna byakola. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وإذ جكر اكسير النبي الله سبحانه وتعالى تنمزي بياريو أسر النبي نبي صلى الله عليه وسلم كبه كاما إلى بعض أزواجه حديثا أتقامبو مكوبة تاربين غبالي مبوزيا وبنيميا ekyamu ekyakimugamba nti tobaako gw'obuulira ebintu mbimaze sikyaddayo kubeera nga nnywa mbisi gwa njuki ewa Zainabu bwe kubeera nga gukukosezza obulamu bwo. Agamba Hafsa muwala wa Umar radiyallahu anhuma. Falamma nabba'at bihi, omukyala bwe yamala okukisumulula ekyamu ekyo n'akibuulirako mujja wooli bwe baabadde mu mission Aisha n'atakuuma kyama kino. Wa adhharahu Allahu alayhi, ne Allah n'amubikkulirako ebimu ku byabadde mu nju ye nabbi we sallallahu alaihi wasallam. Arrafa ba'dahu, ebimu n'abibuulira omukyala oli. Wa a'rada an ba'di, byanaabimma amazzi n'agamba nti kambisirikire naye mukazi gwe wakoze bubi okusansulula ekyama kyange. Falamma nabba'aha bihi, ebimu ku byamala okumubuulira ng'abimubuulidde nti wakoze bubi, wabuulidde Aisha bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti, Hafsa wakoze bubi. قالت حفصة مغامبا من أنباك هذا أن يكبول الدي بيونو. قال نبي مغامبا نبأني العليم عن بول الدي بيونو بيابدو ويوم مني الخبير ومكينكم في الله سبحانه وتعالى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله ومنين يري الله بكسم ما ببري الله جاكو كريزا توبا يموي نيمو چكاكا سنتي فقد صغت قلوبكما emitima jammwe mbutuufu gyabadde gikyamye nnyo nga giwabye okusinziira ku mission gye mubaddeko. Wa in tazahara alayhi, naye singa munaagezaako okumwekobaaniramu ababiri nabbi waffe ne mwagala okumunyiiza, Allah yagamba fa inna Allaha, mukimanyi nti Allah huwa mawlaahu, ye mutaasaawe. Bw'anaalemererwa wa Jibuliiru gy'ali ajja muyambako, bwe banaalemererwa wa salihul mu'miniin abakkiriza abalungi abasiraamu abakkiriza abannamaddala nabo bajja kujja bayambe Allah ne Jibuliiru babeere nga babeetabako, babeere nga bataasa nabbi bikinaaba nga kiremaganye. Wal malaika, ne malayika zonna zinaayitibwa ba'da dhalika, oluvannyuma lw'ebyo byonna zahir, zijje zibeere nga zitaasa zidduukirira abakazi mwe ababiri bwe munaaba mutulemeredde. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عسى ربه وبولياو كاتوندا we omubaka in طلقكن singa asalawo n'abata nimugenda mu ttalaka n'abagoba ayubdilahu, asobola okumuwanyisizaamu azwajan abakyala abalala khairan minkunna, abalungi okusinga nemmwe. Muslimaatin, gye bali abasiraamu abalungi, mu'minaatin, abakkiriza abalungi, qanitaatin, abagumvu obulungi, taibaatin, abeenenya abalungi, abidaatin, abasinza Allah obulungi, saihaatin, abasiibye obulungi,
sayyibatin abalabidda ku basajja nga Hafsa kubanga yawasibwanga namwandu, wa abkaran abali abembeerera nga Aisha, waliyo abembeerera abalala. Allah asobola okuwa nabbi sallallahu alaihi wasallama singa anaabasazeewo okubagoba. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا قوا أنفسكم متاسمي جمعي nga mujitaasa ki, wa ahlikum n'abantu bammwe emyoyo gyabwe mugitaase naaran omuliro, waquuduha nnaasu walhijaara kubanga enku z'omuliro bantu n'amayinja. Mwerwaniko mmwe kennyini muleke okubeera enku n'abantu bammwe. Alaiha malaikatun, ku muliro gwaffe kuliko zimalayika ghilaadun, enkambwe ez'amaanyi, shidaadun, ez'empitirivu mu bukambwe. La ya'suuna Allah, batajemera Allah ma amarahum, kyaba balagidde. Wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakolerawo obutereevu ekyo ekiba kibalagiddwa. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا أتموا بتكريزا مكمني la ta'tadhiru al-yawma, olwaliro tewali kwetonda nga tuli ku lunaku lw'enkomerero. Innama tujizawuna, mazima mugenda kusasulibwa ma kuntum ta'malun, bye mbadde mukola ku nsi. Neeyisa yammwe bwebadde y'empeera yammwe gye mugenda okufuna wano. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا mwabakiriza tubu ila Allahi, mwenenyeri Katonda singa muba mugudde mu nsobi, tawbatan nasuhan, olw'enenyo olwasikyaddira, olw'enenyo olwankomeredde. Kino kyekisembyeyo. Asa oboolyawo rabbukum, omulezi wammwe, ayukaffara ankum sayi'atikum, ebibi byammwe byemukulembeza okukola ajja kubisazaamu abibasiimuuleko. Wayudkhilakum, abayungize jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ejjana ezigenda okubeera nga zikulukutira wansi waazo emigga. Yawma, olunaku olwo, la yukhzi llahu nabiyya, Allah tagenda kuswaza nabbi we, walladhina amanu ma'ahu, n'abo abakkiriza nga bali wamu naye, nuruhum, ebitangaala byabwe birirabikanga yas'a, bigenda byakira, baina aidihim, maaso gaabwe nga bali ku siraata batambula, wa bi aymanihim, nga olwedde bamaze n'okukwasibwa ebitabo byabwe mu mikono gyabwe egya ddyo, yakuluuna nga bagamba rabbana, Katonda waffe, atmim lana nuurana, ebitangaala byaffe bijjuze bibeere musera tusobole okusomoka, kubanga abannanfuusa ebitangaala bigenda kubeera nga bibazikirirako nga bwe beedonnomola mu muliro, nga bagwa eri mu muliro ng'ebitangaala bizikidde tebakyasobola kulaba kkubo. Waghfir lana, tusonyiwe tusobole okumalako tugende mu jjana, kubanga wa in minkum illa wariduha, teri mummwe muntu n'omu aliyingira jjana okuggyako ng'amaze kuyita ku lutindo lwa siraati oluliko omuliro. Tusaasire tubeere ng'ebitangaala byaffe byakira ku mikono gyaffe egya ddyo ne mu maaso gaffe, tubeere nga tugenda tumaleko olugendo luno tuyingire ejjana. Innaka ala kulli shay'in qadir, kubanga ku buli kintu kyonna gw'oli muyinza era osobola.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي وانقق النبي جاهد الكفار لواني سزدرا جهادي وجكولك بكافيري والمنافقين نابا نانفوسي واغلظ عليهم بتيك كاكزتو ومأواهم جهنم وبدوا بمليو جهنم وبئس المصير وبدوا بغندك بابو إريابا انتوابو. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا الله كبي كفانا نيغا كبيرا بانتو للذين كفروا كفانا نيشنو تشابا كافيري امرأة نوح والمشارة والنوح وامرأة لوط نمشارة لوط عليهما السلام بالنبي بفابا بابري الله باتيك كيميرين بجي كانتا بشارة بابوهم بدري بالنبي أبو بالي تحت عبدين من عبادنا صالحين ngabali wakati w'obufuge bw'abaddu baffe abalongoofu ababiri fakhanatahuma abakyala abo ne bakumpanya babba baabwe nga tebali ku layini y'emu nabo mu byenzikiriza falam yughniya anhuma min allahi shay'an ekyokubeera nti bakannabbi tekiina kye kyabagasa ku kibonerezo ekyava eri allah n'akamu n'akeddagala waqiila byagenda okuwunzikibwa nga bagambibwa abakyala udkhula nnaara muyingire omuliro mmwe مع الداخلين نابو الداخلين أبابو ينجرا وبابو كوكوينجزلوا الله كرازي تبا النبي بابي ابو بچارا بابو تبالي بسيمبو kubanga mchala wa Ruth yali mchala nga mubinyo ngalagirira abantu abali nga bali bebisiyaga ntekeri yabagenyi naye nga akozesa obubonero abavuuka bwe bategeera obulungi obudde bwe bali nga bwakiro bwe yakumanga omuliro nga bamanya nti eri abagenyi obudde bwe bwali nga bwamisana omuliro ogwo nga guvumbeera guvaamu mukka nga bamanya nti ekeri y'abagenyi abali b'ebisiyaga nga bajja nga batawaanya omwami oyo nabbi Luutu alayhi salaam. Allah n'anyiigira omukyala oyo. Ate mukyala Nuuh naye yali mukazi mubi nnyo, yali omukyala nga yeekubaanye n'abaali abajeemu era nga bw'abategeeza nga bbaawe bwe omutwe bwe gwayonooneka, bbaawe bw'atakyategeera ebintu byakola naye tabitegeera, ng'ali n'abantu aboononefu ng'atemerera bbaawe amafuukuule, naddala nabbi bwe yali ng'akuze ng'abajja eryato, omukyalo ne yeeyisa mu mbeera eyanyiiza Allah. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا الله تاكو بكفارني كلالا للذين آمنوا غاتابو بكريزا امرأة فرعون مشارة فراو يلينغا يتوا آسيا بنت مزاحم ومشارة يؤمنت بموسى يكوزا موسى إلى نكريزا برونجي موسى عليه السلام ومشارة يلي مكريزا songa tebba yali mukafiri number 1. idh qalat rabbi jukira buyagamba nga mudduwaye ng'alaja n'omukyala rabbi ibni li indaka baytan fil janna ay Allah nzimbira gy'oli ennyumba mu jjana wanajjini min firawuna omponye firawo wa amaleh n'enkola y'emirimu gye njiraba mbutuufu sinneesimbu wanajjini min alqawmi adh-dhalimin omponye abantu bano abalyaza amaanyi ndeka okuba nabo nga tuvudde ku bulamu bw'ensi nzo nzimbira ennyumba mu jjana. Abakyala bangi nnyo abali mu maka nga babba baabwe banyi banjaga, babba baabwe banyi bamwenge, babba baabwe tebasaala naye nga bo balaajana abakazi basaaze. Omukyala gwe omukkiriza kyekulabirako kitwale ng'okijja ku mukyala munno Asiya. Allah subhanahu wa ta'ala gwawaana wano ng'amutunnyonnyola nti yalinga alaajanira Allah lunye nti nze mponya eby'omwami nze bwe tuba tutuuse gy'oli ndeke kubeera na gurupu y'abantu bano.
n'abaami bangi abalongoofu nga balina abakyala bampala kitale, nga balina abakyala bannakawanga, tebasaala, tebasiiba, banywa emyenge, naye ng'abasajja embeera gye balimu Allah abagambye mmwe mutuulire ekifaananyi kya Nuh, mutuulire ekifaananyi kya Lut. Allah talina kiyassa mu Qur'an okujjako nga ggwe aliwo olina okubeera ng'olina ekyokutwala ekyokulabirako, obeere ng'oyigirako. Qur'an ebeere nga yahadi ekuluŋŋamya osobole okutambula mu bulamu bw'ensi. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم أجكر نومشالا ومريم ابنة عمران مولوى عمران Allah mwogirako allati ahsanat farjaha, eyakuuma n'obwegendereza ebifo bye eby'ensonyi n'atabijaajamya ng'abaana baffe ba leero. Fanafakhna fihi min ruhina, ne tubifuuwamu omwoyo gwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo oyo yamwagala omwoyo gwa Isa alayhi salam, n'abeera ng'agutadde mu kifo ekyo eky'obuvunaanyizibwa. Wasaddakat bikalimati rabbiha, yali ng'akakasa bulijjo ebigambo bya Katonda we ebyo bye yabanga amugambye, n'abeera ng'abiteeka mu nkola. Wakutubihi, n'ebitabo bye. Wakanat min alqanitin, yali mu bawuliza abagonvu.